Mawulire gano gagamba Gloria yeteekayo akaweta kakoiro. Yateekayo akaweta ate nga at the same time yeegatta. Ng'akaweta ako kayambuka ne kagenda paka ku mutima. Maziga Gloria Kadama we Dubai abadde alumwa kansa bizuuse nga ono yakozesa akaweta ate nga yali tasobola kubanga alikirawo obuteepicha n'abasajja banjawulo. Katikirizagana kavidio kano kampere ka like bwino mu audio enkambu efulumiziddwa omu ku nfanfeewe gwenjagala kubanga nkuzanyira eddashika eno yennyini ate nga abyogira nti Gloria ekyaddala kansa si ya muluma, ekyaddala mutima gulabika nga gwe gwafuna problem n'ekibumba bibi nnyo. Bamaze ne boogera amazima ekiruma oli omuwala Gloria. Bagambye buno Gloria yateekayo buno oba babuyita koiro, yateekayo koiro mu nabaana wansi. Neemalamu emyaka 10 taata Zaina kyokka mbu nabadde yeepiikyanga buli lunaku. Bukoire eyo neeyambuka paka eno kumpi mu mutima. Okitegera nkola gendala. Yino audio enkambwe muganda wa Gloria finally abyogedde. Gloria okuwona kwe kulabika nga kuzeemu embiranye olw'ensonga nti ate ebimuluma si kansa nga ensi bwebadde emanyi. Ebimuluma birala Gloria yakozesa akaweta buno bu implants oba obugezako kubanga buziyiza olubuto eba embuto eziteetaagisa. Kati kano abadde akakozesa n'abasajja ab'enjawulo. Wali wabadde asula yasulako mu bed spaces ezenjawulo ku kyeyo eyo era mbu kigambibwa mukazi wattu yali tamanyi infection gyereetera wabula nga abasajja bazze yebaka nabo ajjukira buli omu ajja n'amaanyi ge. Kati wano yafunira problem okukakana nga mukazi wattu bwetogera ate ebibye birabika nga bibi nnyo. Era bino ebigambo sagala bagambe nti byanjwe doni asala ekigambo ayogedde kino ayogedde ki. Sokoleki onasonyi okubuuza ng'omusolo yiteesikozesa nkomega nemmanya akawita ngo bakateeka wansi bakateeka wansi ku mwana abaana nga mpule basala samuyo bamusolo kati akakala bakayita simanyi nolo plant ako kabeera kalala then akawita akalala kebateeka wansi then waliwo akalala kebateeka wansi ku mwana abaana oba olina okwegatta olina kwegatta oba olina kwegatta naye oba tolina kukozesa basajja bangi byetaaga ng'oli mukazi mufumbo weegatta ne bbaawo yekka kuba yekka yasobola okukutegeera natabikozesa fujjo natakozesa fujjo kakantu ako kakati okusinziira ku sister we atutegezeza n'agamba nti ekyamazima mu audio eziri mu nga zisaturating on social media nti Gloria ono teyakoma kubanga yeepiica ate bwepiica wabula nga yagenda maaso kubanga yeerabira nti n'obulamu bwe bwali munafumbu bwe yali akuzibwa ate obulamu bwe bwali nga butonotono era nga yajja atawanyizibwa ebirwadde era mbu decision y'okugenda ku kyeyo abamu ku bafamire ye naddala abamwagala mbu tebasobola kubanga bagisemba basobola kubanga ole bagamba nti obulamu bwe obutono lwaki ogenda okakalukane n'ensi wabula nga okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe yali afunye mu ekyo ekiseera yasaba kubanga agenda ku kyeyo wabula nga tebyasobola kubanga bitambula nga bwe yali yabibala era nga okwakakana obulamu ye bunyumirwa mpaka ate watuuse okubanga nti embu ekibumba kye ate oba oliawo kirinako a big problem eyeetaaga okubanga eteekingibwa ne ekiseera oba oliawo ekyamangu kati ono okusinziira ku bantu abasawo abamuli okumpi n'abo abamujjanjaba bagamba nti ekyamazima obulamu bwe bw'ataasulewo taasiibewo yali ku mimwa ate oba oliawo egy'abantu ate oba oliawo abawangalana mu kaseera kano katweyongera okuba nga tumusabira obula nga byebyo ebiva side zeeyo gwensa okumpa endowooza yo wansi awo embeera eno ya Gloria ogiraba otya era nga ekyamazima Gloria ono gwe olowooza lwaki ate bizuuse bwe biti era nga gwe oba olaba anaawona oba tajja kuwona. Kati ebyo n'ebisingawo njagala ompe endowooza yo ku nsonga eyo nenga amule gonna gakyagenda ddala maaso. Kati kankulekereyo emboozi eno ate ogenda kuba nga weewuunya ate oba oliawo ensi gyetusiza bino nno bikoleddwa Don Asia okulaba nga ate embeera eno emanyika bweti wabeerawo eno abantu bonna abagenda mu ddwaliro bamanyi ekituufu ekiri mu omwana naye babuzaabuza abantu mbuno kansa
n'agamba muno bwe yali mu ddwaliro ng'agenzeeyo yawulira ebintu bye baali bayogera n'abyogera then ne bagamba mbu oyo omuwala muno yakaluzinga 5 babies okitegeera nga abaana bafa. Is it like miscarriage? Mukazi namugoba ngwagira enali taliwo wano mukazi yagenda ngayingiremu ebyamuhoozi project eyo nengoba banne olwa akasajja kali omumaka ngamba kali okasulawo kajja ne kangamba owange gwe jamwingi mu muhoozi nemugambye tojasamyako nangamba mukazi wo nga yayingira nengamba ekiki nenga mukazi we abirimu ifyakana mukalo nemugamba nagenda kanempasi omulala pasi omuwala omuto olti yali muto anti nga wagira yali mulwana nze katoberamu enaali kubange tofumbawo kati nono okiziba nti alimu obenaali nga ngoba bagazi bangi naye tuli mu kooti yambawabi nga tulina kooti za Uganda omukwano baguwabira laba bagiwabira mu mateeka era kooti za Uganda alinza okutegeeza abasajja basenga bali mu kukaaba lw'amaka poliisi eve mu maka g'abantu gamba otyasa maka eteeke waliwo omukyala simuye ate omulabire komanina iyo abasajja mugere ba mu kooti abasajja basinga bona bali mu maziga lw'amaka yali agaanye wano ngonze nveewo ewange yaŋŋamba mbusebo wano vaawo mpozi gwe tambule nemugakkomanyoko nze nve mu maka gange mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu nebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.